Bwana we yatuuse buli muntu alima lulimbirwe ti waliwo lulimbirwe n'olugusa ge makungulago Ashback Kato nga ye ng'omuntu ayina ebigendera ayina n'obulumi bwe ayina n'ekitole we nze ndi wankyukakyuka ndi wa National Unity Platform gutali musango ye wa NRM yali awagira Bobi Wine bafuna obutakkaanya ekitankwatako nga nze omuntu because sikola mparaniraako wazira nkola kimanyi kyo kituufu ekyo mmanyi kyo kiba kituufu bwannumba nga mwambale watanumbye akola ebibi nange nkola ebyange ye moto yange. Once you attack me I will attack you, once you don't attack me I won't attack you. So wabanga avuddeyo late kyekyennaku ekiriwo nti nga wagambye nti nojawagira bayuza nti takyalina amasanyalaze ge beetaaga abalina amasanyalaze ge beetaaga bamitinze jajja mwami yana basubiza bilioni 5 kiri eriyo okudda ku drawing board addeyo okubeera Ashback Kato oli alina value mu bo manya abantu abo kasitoba nga tolina value they can never spend money on you komengo ni wa kibiina kyawe basobola okugula omuntu w'ekibiina ekirala najja n'atakinga over nga goli awo badde kibawagira ebbanga lyonna for them bafama numbers omuntu kyalina numbers right now bakasukwe balina numbers be baliko Ashback Kato yafuna mwenalemu najjako omuliro weyajjako omuliro nezita bazichuli nezita baani ne bamwisako eggaali naye tekiri too late social media ekyaliwo tebatwala mutwe gwe tebatwala magezi ge asokudda na building a concept ey'amaanyi because wajja tugenda nti omwana alina tasobola kulya ku ssimu eno ajja kuba ku bulabe nti olina okubeera creative enough kuba nti nno omuntu ali ku ssimu eno akulaba ate aninga ku through the phone nze kyemuwaki nti mukyokakyoka nti omuntu gakyagwina adde ku drawing board addamu akole kyakola asobola okudda ku value because bilioni 5 ziri ezijja z'abantu abali active ku social media bwatoli active ku social media susu bintu basobola zikuwa naye mwagaliza mikisa because muvuka munange ate ekirungi ekiriwo yansanga nze mu system mwendi nga mulaba tanumbangako bukyanga abakunsi ya mukama kasina kinsonga aki nkuba Ashback Kato otwaberanga mu Firebase nga tupangisa Bobi Wine ogenda okuyimba okutuyimbira mu bivulu byaffe Ashback Kato yali bibye ye muvubuka yabeera mu Firebase nga akola bibye ebimusanyusa nga ne respect agikuwa where it is necessary. So mwagaliza kisinga ziri sente za bulwa musolo baziriye Jacob internet ekyasoboka okukozesebwa nga bana basajja engeri gye bagikozesa ku bwegendereza bwe tuliko olunaku olwaleero mu Uganda yaffe eno gyolaba ekyennaku ekiro nti Ashback Kato tanakutegera nti no adinga n'abantu be bayita ba mafias. For them they love protecting the seat than protecting the nation. So you have to be sure buli kimu kyogenda okukola muwida agamba ku get a structure nze kyedewunyamu kintu kimu kyokka mu kalulu akawedde abaana ba get a structure zibakwatanga emmundu with on record tobawayiriza on record nze mbadde mu kalulu abakwatanga emmundu basirikale ba crime intelligence bageto structures abageto structures bakwata emmundu tobawayiriza nze mbadde mu kalulu kyekye nagambye me I talk with facts. Abana bageto be bakozesa nze njogera with facts because oziyimirako mu kooti abaana be bakwatanga emmundu abageto yes. So tuli ku nsi nga bali muleeya bali mu uniform gola balako kano nze bakuba omwana waffe bunamwayo bamuyita Luswata gayina gye nagamba Jacob Blood va wano naye nga aŋŋamba olabako maaso nagamba va wano kijja kunkwasanya ennaku kulanga bakutadde mu drone eyo nga bakukuba va wano Luswata ali awo ebunamwa Central muvuzi wa bodaboda naye nga omuntu yaŋŋamba mumanyi nti nkuze naye ku nnya awo mu lufuka tabanko musirikale nise wakati musirikale kati oyo byagamba tabimanyi nze mbimanyi nti sinza politician ajja kudda ku TV nvume President Museveni never nze politics wange mazanya into agent we but ekintu ndaba nga kiri beyond nga kigira kusanyawo Uganda manya kijja kusanyawo Uganda kyombuziza ekibuuzo nze nyira kitaminga ensi yaffe eri mu kufa
politically mu church family endongo byonna byafudde utwange nse tujimiza okwocha bocha ngo ino kwocha mba ashbag kato abogere nnyo that means tuba tuli ku kintu kirala nnyo tunulira tutuse makati go tugera kuingira makati go mwaka niba kubuza nyimba 10 wakubuza show 10 ezisinze teziriwo twaina clubs nyingi nnyo mu Uganda muno kati clubs ziringa 5 ezikola ashtegera ngogena mu church nogati nje kufunira mfune ogira kusanga nga pastor aliko kituti awagira kintu oganga kale kangenda ku muzikiti maliriza samme kangenda ku muzikiti ogira kusanga muziki naye ekiri nga kirala so tuli mu nsi gensa bakatunda atuyambe ne kubaluka kudda mabega nete kitulete kitereza tuso kitereza abana baffe betuyina ababana banda bazaliddwa ba job seekers not job creators. Even if you earn them trillions of money they will use it era baberenga bashibaga kato ajjo natani kuganda no twabakolera mwatukozesa but end of the day tugwaziba wadde wagana okutegera nti no okulembera ba job seekers not job creators. Okay, neyaza Jacob. Na temi ni tuji create nze app tuzikoze. App egenda kola kya shibaga kato. App egenda kola ki? Jacob wenzo okubuza ekintu ekyo egenda kola kya shibaga kato. Musajja omugezi. Egenda kola ki? App jogenda kola ki Uganda kuba basobola okulowooza shibaga kato.